Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olunaku lwo nyagadde mbalage ekimuli ekyo kirungi nnyo, kisimbako ewaka, kirwanyisa emyoyo emibi, kirwanyisa emyoyo gye gitambulira mu mpewo mu budde obw'ekiro n'emisana. Era ekimuli ekyo osobola n'okukisimbako mu nnyumba ng'olina eddiiro lyo bulungi nnyo, osobola okufuna ensuwa, ofunayo obusuwa obulungi obw'omu nnyumba gye buli babutunda ngako ka mu nnyumba, ng'osobola okuteekamu amazzi ne gabeeramu, kuba ekimuli ekyo mu nnyumba olina kiteeka mu mazzi, oteeka amazzi mu kasuwa n'oteekamu ekimuli ekyo. Kirungi nnyo mu kulongoosa empewo, n'obeera ng'ojja kussa empewo ennungi. Kirwanyisa emyoyo emibi egitambula ekiro. Ekirala, ensuwa ezo mulimu ensuwa ez'ebbumba nga bw'olaba ekyo, okiraba ekyo kya bbumba, okifuna bulungi ng'ekyo, n'oteekamu amazzi bulungi, n'oteekamu ekimuli kyekyo bulungi nnyo. Bano abakyala ewaka mu ddiiro bo babeera balowooza odizayininze eddiiro lyo kulabika bulungi nti otaddemu kimuli mu nnyumba, naye ekimuli ekyo gw'obeera omanyi omulimu gwakyo. Osobola okisimbako ebweru emabbali w'oluggya oba n'okisimba mu nnyumba nga bwe nkugambye. Bw'okisimba ebweru kiyamba emyoyo emibi obutakyama waka, obutajja mu maka go, naddala emyoyo gye gitambula mu ttuntu wamu n'obudde obw'ekiro. Obeera omaze ogirwanyisa emiddo egyo egirwanyisa oba egituwa empewo ennungi, n'ekimuli ekyo mwekiri bulungi nnyo. W'ogenda gye batunda ebimuli beera ng'okyetegereza, beera ng'okiteeka ku lisiti yo. Mugezeeko okulaba muba musimba ebimuli ewaka, tomala gasimba, noonya ekyo eky'ensonga ekigenda okuyamba amaka go, nga bonna b'okisimbyeko ewakaawo kijja kunyiriza ewakaawo, n'ate n'ekirala kibeere nga kikuyambako okulwanyisa amagini wamu n'emyoyo egitali mirungi. Kyekyo kye nyagadde okubeera nga mbalaga mukyetegereze bulungi, mubeere nga mukisimbako ewaka. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873431 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.